abantu bangi Lubaale abajjira mu bubi, abantu bangi emisambwa gibajjira mu bubi, abantu bangi emizimu gibajjira mu bubi, era abantu bangi babonaabona nnyo nga Lubaale abajjira mu bubi. Naye saba bwoti bw'obanga ddala empewo zikukkirako mu bubi, bwe guba muzimu gukomyayo, oluusi kulwala, okitegedde lwoloosa ekirooto n'ozikuka ng'oli mulwadde, lwe weeyolekeddwa ekintu n'okeera ng'osinda. Saba bwoti, fukamira bulungi osabe bwoti. Ayi bajjajjange, bakama bange, mbasaba nga muwulira ku lw'abaana abalongo b'ekika kyange, ab'ebukojja bwange, obukojja bwa taata, obukojja bwa maama, bajjajja mwenna bakama bange, nabategeera era mbategedde, era nja kutuukiriza byonna bye muŋŋamba. Jjajja mukama wange, tonzigiranga mu bubi, tonzigiranga mu bulungi. Nange ndi mwana ng'abalala, obanga baasooka baasobya kuba okusasira n'okusonyiwa, siina kye mmanyi ku byaliwo. Jjajjange muzimu bw'obanga wooli, nkusaba onzigirenga mu bulungi, ky'onoŋŋamba nga nja kukikolanga. Nkusaba onzisize obubaka obw'ensonga, obuwabuzi, obulambulukufu. Nsaba ebirooto eby'entiisa bidde ku bbali. Nsaba onzigirewo ebirooto eby'entiisa, onzisizenga ebirooto ebirungi, abateesa tebayomba. Bwe gaba amayembe ga kika, jjajja mukkenga mu bulungi, mu bukkakkamu, temundwazanga, temumbonyaabonyanga. Bakama bange mwenna emisambwa gy'ekika kyange, Lubaale w'ekika kyange, nsaba okkenga mu bulungi kubanga ndi mwana, muzitowa era sibayinza. Nsaba mukkenga mu mirembe. Ebirooto byonna bye mumpa n'okwolesebwa okw'entiisa, nsaba temunneeyolekanga mu kutya, nsaba munneeyolekenga mu bulungi. Bajjajja mbategedde, temujjanga mu bubi. Bakama bange, bassaalongo ne bannaalongo, munkwasizengako mu byonna bye nkola nga tuli wamu. Temundeka nzekka, temundekerera. Ayi bajjajja, nsaba kibe nga weewaawo era nga weewaawo. Kakati bazzukulu mmwe okubaweereza essaala eyo, nsinzidde ku bubaka bw'omwami ono. Omwami ono alabika nga yeddira nte, era ng'omwami ono muzzukulu wa Katongole e Mulema, era ng'omwami ono Munyolo. Be bamu ku bajjajja abajja obuzzi kuno, okitegedde, okunoonya awagazi. Omwami ono asamirira Lubaale ono mu kitundu eky'Obuganda n'Obunyolo. Omwami ono yeeyolekerwa ebirooto nga biraga nti Kabaka amujjira mu bubi. Katuwulirize obubaka bw'omwami ono, osanga naffe tunaamanya nti Lubaale wabajja mu bubi ajja bw'ati. Ssebo wa obubaka bwo, ssebo wa obubaka bwo nsobole okuddiramu ekyo ky'oyagala. Ninze ggwe ssebo. Omulangira nadde nafuna obubaka obwasooka nga ndi ku ssomero. Kati we nali nga ndi ku ssomero lwajja omusomesa bali bayita Ssemwanga, najja nga tuli mu kisulo, nga ndi mu kisulo nali nsoma dde, nali ngezeeko mu kisulo mudde mutwisiza abaana abalenzi. Kakati akatuntundu ako kokka aka Ssemwanga, erinnya nga bonoga nti Ssebaana, nga bonoga nti Ssebaggala, Ssemwanga, okitegedde. Erinnya kitiibwa, nga bonoga nti bwe banatuma omuntu nti Sa Edward Muteesa oba Sa, okitegedde. Erinnya eryo lya Bwakabaka, oyo Kabaka mu kika omwo. Kati katweyongere tuwulirize, Kabaka ono agamba ki? Kati bwe yajja netandika omwekweka. Mu mwekweka n'aŋŋamba nkulabye. Kwe kuvaayo ne mugamba ondabye, ekituufu ndabe, naye badde ntidde. N'aŋŋamba ati montya. Kwe kumugamba nti no naawe ekibi nnyo oli mukambwe, abaana basinga bakutya. Kakati akatundu ako Ssemwanga bwe yazze n'otandika okumwekweka,
nakubuuza lwaki onneekweka nakugamba nti oli n'omugamba nti oli mukambwe abaana basinga bakutya akatuntundu ako katuntundu Lubaale mwatukkira mu bubi okusinziira ku mabanja n'obunyiivu n'obukambwe Lubaale mwabajjidde so nti atujjira mu bubi oluusi ne tuloota ne tuzukuka nga tulwadde oluusi okweyoleka n'okera ng'olumbe lukuluma ebibonyoobonyo ebyenjawulo okitegedde kakati akugambye siri mubi n'omugamba tukutya era nga mu katuntundu ako olinako bituntundu ebimu kumpi 7 ku buli 100 nga bajjajjaabo obatya kiva ku ki ab'ekika bennyini abamu babatiisa abamu ne babagamba temukola bintu ebyo abaabisookamu byabalema jjajjammwe yali abikola n'afa senga wammwe yabikola yafa gundi yabigezaako n'agwa eddalu biki by'onaawuuza biki by'otankuula njagala okubagamba kino mwenna abazadde abagamba bwe bati abaana Lubaale tebatankuula mutankuule Lubaale yeetankuula yekka teri muntu ava mu bbanga agenda ku basawo okutandika kuzunga kunoonya Lubaale wabula omuntu amala kulemererwa mbeera embeera yeekutuma okutambula nga Lubaale yagitaddewo Lubaale yategawo akazannyo n'akakuzannya ekivaamu n'olemererwa buli kyogezaako okukwasaako engalo n'ogaako entambule ku basawo lwaki mugamba abaana nti bebatankuula Lubaale teri muntu atankuula Lubaale teri muntu akeera nkya kweyagaliza Lubaale gamba nti kennoonye Lubaale kubanga empewo mpulira weeziri ebintu byonna mubimanye ku baana abaana babonaabona abaana basinda abaana bakaaba naye ate abaana balina ekintu ekibaluma okugambanga abaana nti bebatankuula ebintu abantu banyinya baliko Lubaale batambulira mu nnaku batambulira mu kumenyeka mitima olw'ebigambo ebibagambibwa abantu b'ebika mweddeko okitegedde teri muntu akeera nkya ku makya muddira ennaku y'abannammwe ne mugizannyiramu amaziga g'abannammwe ne mugazannyiramu teri muntu atambuza mirembe bantu batambuza nnako abantu batambula boogera bokka mu kkubo kati naye n'osanga ow'ekika akenagukola okuba yayinawaako okulya n'agamba gyetankuulire gwe onoomanya kyokka nga ne bw'omugamba nti mpolayo emitwalo 10 tasobola gikuwa eriyo omuntu alwala nga teri naayinza muyamba ng'alina kwetakulira yekka eriyo omuntu eby'omu maka bye nga tasobola binyumya abaana basiiba njala ewaka tebalina kyakwambala emirimu gyafa sente za fiizi taziraba biki naye n'osanga oli akinagguka nti watankuula ebintu mulekerawo okuzannyira mu nnaku y'abannammwe gweoba tosobodde bitankuula biveeko gweoba tubyagala bikola biveeko vva ku banno abantu banyinya emitima gimenyese abantu bennyise abantu bakaaba abooluganda babeekutuddeko bantu basigadde bokka mu nsi kwoteeka okuboogerera bannanga abalubaale boogereddwa ku nsi kuno boogererwa abantu b'oku kyalo abantu b'ekika b'eŋŋanda biki ne bagamba oyo yatankuula ebintu byanaamanya gye binaamukomya wano gundi yabikolanga ne boogeranga ebintu ebikukanga ng'emmeme ebikutiisanga n'obeerawo n'osobera waka ne mu kibira n'osigala mu bbanga ng'oyimiridde mu bbanga bwoti kati ne weebuuza nkole ki bangamba ebintu bino bibi ate ebintu bindoosa bitereeza kati ate ebintu ebibi lwaki ate bindoosa biti ate nga bibi kati n'obeerawo awo ng'ennaku ekuluma osobeddwa kituufu kyeki taata we yennyini akuzaala akugamba ebintu ebyo tobyesembereza kyokka ng'ate ggwe okubyesembereza waliwo ekibeerabeera ekyakutwala bwe kyakutwala jjajjawo natandika okugamba kola kino kola kino kati ne weebuuza ngoberere mulya mmere ngoberere ki kati omwana najja abeeramu omutima gwe mumenyefu nga yeebuuza nkole ki okitegedde kati abantu abasinga kyekibaviiramu okutya Lubaale n'osanga oli mukyaki nga ganti ebintu ebyo bane tobikolanga naye nga kyava ku bigambo ebijja bibafalaasirwa abazadde era kyobola nga abazadde b'ennaku zino bawunzika bubi bawunzika bakaaba amagulu bwe gakutuka tegadda mabega bwakutuka omugongo tegudda mabega bwazimba ebigere bizimba nnyo bwaziba amaaso gajjako ekifu abazadde bafunye ebibonyoobonyo eby'enjawulo lwagagambo ge bafulumya nga bagagamba abaana boola okuba baalemwa ne badda ku baana ne babatiisatiisa ne babakangakanga ne babagamba simanyi bw'otankuula ebintu ebyo nze wange tokomawo todda biki tombuuliranga ebintu ebyo abazadde bangi bawunzise bubi abazadde bangi lwakuba nti temubalaba mmwe naye bwe muba nga mubalaba bangi naye nga biva ku bigambo bye boogera bye bafulumya eri oyo aba yeewaddeyo okutambuza ensonga ne bamukanga gweoba tosobola zitambuza lwaki omwana tomuleka omwana muveeko atambuze Lubaale kakati katuyongereyo n'obubaka bw'omwami ono tuyongere tuwulire tumulabye nga atya
omwoyo gwe gutya ensonga zino n'engeri ebigambo byawulira n'engeri bwawuliramu nti ebya Lubaale tebiggwa tebikomako bitandise ogenda kwavuwala bigenda kutta sente zo zonna biki naawuza ebintu tankuula ebintu byali byasirika biki bitefaanaganako bwe bityo kati omwami no tuwunzise kabaka amugamba nti tontya siri mubi omwami no n'amugamba nti abalala bonna bakulaba beekweka otiisa okanga kabaka amugamba siri mubi okitegedde siri mubi ekituufu nange njagala okubagamba Lubaale si mubi Lubaale si mukyamu wabula kiringa bw'onootuma omwana ku luzzi n'alwayo n'okwata obusanyu n'obumukuba tekitegeeza nti omwana si gwe omuzaala Lubaale muzadde wabula Lubaale wakati mu baatusooka okujeema Lubaale ajja n'obusungu ajja ne kibooko n'agitukuba kati ate kibooko ya Lubaale ejjukira eruma era nzito okitegedde kati we buzibu bwe tusanga naawe bw'otuma omwana ku luzzi n'alwayo kwata obuswanyu n'omukuba nammwe mugende nga mukirondoolewa omwana bw'omutuma n'agaana wamutumye edda ssaawa 7 ssaawa 8 9 10 n'okomawo nga teyabikoze omwana omugalamiza kati ne Lubaale bw'ali ebbanja lino si lya kaakati ebbanja litulangibwa si lya jjo lyadda litutta akaseera waliwo abaatusooka abaajeema abataakola abatatuukiriza abayokya Lubaale abaasuula Lubaale era nabo bigattagatta bino ne bivaamu obusungu bwa Lubaale ke katuntunu mwatulumbira ng'atukuba okitegedde sente ne zoonooneka mirimu ne gifa bintu byaffe ne bitwalibwa n'otunda ebintu biwakolawo bituwe bityo era nga bw'olaba omuzadde lwakuba nti bwe obuzadde bwa Lubaale abaakukuba ng'amanyi nti abalya mmere mulimba nina kumukwasa maanyi okulabika nti atereeza ebintu byange kitegedde kati katweyongere n'obubaka bw'omwami ono yeddira ente gwe mukambwe kwekuŋŋamba siri mukambwe njera njagala ompandikira abaana abanja kwekumugamba muno singa toli mukambwe singa olaba buli obwaki tuli ku geeti abaana ovaayo badduka negwe buli ovaayo abaana badduka buddusi gwe mukambwe kati twavaawo nagenda okuddamu okulaba nga nyina wendi nga ndi ne taata mu nju naye nga waliwo omusajja omulala azze oyo omusajja sijjukira bulungi erinnya lye naye nga nali simumanyi nawulira buluzi mu kirooto nga bamuyita kati omusajja yali ayambadde essaati ya bbulu n'amugamba tata n'amugamba no njagala omwana mbadde njagala mutwala ki mbadde njagala mutwala Roma ku musajja kwe kugamba taata muno omwana nga mukulu nnyo ogenda e Roma kakati mu katuntundu ako omusajja avuddeyo ng'oli mu maka ga taatawo tomutegedde naye owulidde bamuyita taatawo n'agamba nti omwana njagala mutwala Roma omusajja n'agamba nti mutwala e Roma omwana nga mukulu nnyo ssebo njagala kwegayirira nga nkusaba kola ensonga zino mu budde nga Lubaale tannabakuvaamu e Roma oba e Vatican bwe businziiro obwavaamu eddiini y'Obukatoliki oba ba missionaries buli lwoloota abasiraamu oba oloota kabaka ndawula oba buli lwoloota emizikiti oba olootera mu bwakabaka ndawula buli lwoloota mu bya kyaki ng'olaba kyaki babishopu bafaaza biki oba oloota ekituntuntu kya kabaka bulamu okitegedde n'olwekyo njagala kutwala mwana Roma omusajja n'agamba omwana emyaka mingi giyiseeko emyaka gye tegikyakirizibwa genda Roma otegeera ki Lubaale ng'ayagala kwabulira musajja wange Lubaale ng'abanjiza n'abanja agenda kutuuka nga takyayagala tugenda kukola tutya ekintu kino Lubaale bwakuvaamu nga si birungi musajja gwe olabika naawe nno ensonga z'abajjajjaawo olabika oziraalika bw'ozoogerako naye nga tosalawo tozituukiriza ennaku ng'enkutte katuyongereyo tuwulirize kubanga bigambo nange byagala kunzigwako emyaka gye gyamuyitako ogenda e Roma kutala kwe kumugamba ng'akyali mwana muto era obudde bukyaliko bw'ogenda e Roma omusajja kwe kumugamba kino nedda omwana oyo mukulu nnyo ate oba abalina okugenda e Roma bakoma ku myaka ki
2 kasoosoose emyaka 2 oba tokyakkirizibwa genda Roma. Kwe kumugamba ono omwana akyali muto alina emyaka 19 agenda kuweza emyaka 2 alina emyaka 19 asobola okugenda e Roma. Kwe kumugamba nedda omwana mukulu nze kwe kugamba nemba giri emyaka 19 koza emyaka 2 tubeze tubabale nti nina emyaka 2 era still banga liba likyaliko mba nsobola okugenda e Roma. Okitegedde nennaku enkutte owulira emisambo okuteeseza ng'oli wali owulira naye nga boogera ku ggwe bakugamba nga yakugamba myaka nga gigenda kuyitako ate no kisinziira myaka 2 gye boogerako mbu abagenda e Roma balina koma ku myaka 2 ati nabagamba olunaku olumu olwalubaale gwe mwaka lungu wajja n'agamba ngenda kukuwa oba olina okuba omugumiikiriza kyova abantu abasinga tebamanya musawo ki yabakolera. Ogenda ew'omusawo ne yeefunuggula n'akkolera ensonga bulungi nnyo ne zitereera kati olw'okuba nti bya lubaale agaba totegedde lubaale agabira mu kaseera kaneneko bambi n'olowooza oyo takoze n'oyenjera n'ogenda ku mulala oyo n'otamuwa budde n'ogenda ku mulala bintu byo ne bitereera n'otendereza nnyo n'asembyeyo n'omutwalira n'ebiweebwayo n'okumwebaza naye ng'eyakkolera yoli eyasooka kyetuva tubagamba nti abantu bemugenzeko mubawe obudde. Okitegedde kakati noono bw'ali olunaku olumu olwalubaale guba mwaka kakati emyaka 2 gye bagambye nti giyiseeko oyinza okusanga waliwo ekiseera kye bakugerera naye nga lubaale kyayogereramu kyokka obudde bukuyitako kugenda era Roma kabaka bulamu yakubanja era yakuyita naye engeri gye bakubaganyizaako ebirowoozo nange ntiddemu ekiro tunange nkivuunula ndebedde empale kubanga emisambo kukubaganyako ebirowoozo bwe bityo enkya weekanga otomedde akawala akalina mukenenya. Safari na kawogo pio box Magombe bolifa ndikwata mulala Safari pio box kawogo Magombe. Okitegedde Safari na kawogo pio box Magombe bisambo bigimala okubaganya gityo ebirowoozo mbeera nze nkeera nnyo muno mwe tukwana oyo yendanga gubwa omusajja n'ayendanga ogubwa n'ayenda okuva ddi paka ddi naye bannange musambwa nno gukoonye bbomu baaba bonaba teweefuddeeko obuwangaazi bwonga butono lubaale ajja kutuuka ekiseera nga takyayagala muno mwe mwenderanga agabwa buli kawala nayagala okabikkule ng'oyinza okutomera mbeera gwe nno ebyabawala kati nsooka nembireka ebyabawala nsooka nembivaako kubanga okusinza ku bubaka buno nze mbivaako ebyabawala gwe ate kati kubo kyeddala eriyinza okutta omuntu era ekkubo eriyinza okutta omuntu gye tulinawo lyeryo erirwaza omuntu n'atadde amabega lyeryo. Mulimu abantu abasinga baliko olubaale nga bafudde bato naye nga kyava mu birooto bye baloota nga bamuwoninga n'atafaayo ne bakuleetera akawala nga kalina mukenenya naabali obubaka bwo buno bannaye ndebedde n'empale kale sitera kutya naye ntiddemu musajja waffe gwe twogera naye ekyayinza okugenda bw'atyo kubanga abakulu balina we baagalira ensonga zaabwe ate alabika si byaliko ate munnaye tunaakikolera ki katugende mu maaso n'obubaka bo naye nga abakulu we baagalira ensonga mu budde buno olabika si byoliko manyi buli muntu alina obudde mwe baagaliramu ensonga zitambuza olabika si byoliko okumanya ntidde n'omumiro gutidde enjala ennumye gamba njagala kyayi gamba okumanya ntidde
obubaka bwo tebubadde bulungi n'akamu Saba okukubaganyako ebirowoozo engeri eyo si kirungi n'akamu gwe wulira kenkaddemu. Kati omusajja yali ayambadde essaati ya bbulu n'amugamba tala n'amugamba no njagala omwana mbadde njagala mutwala ki mbadde njagala mutwala Roma. Omusajja kwe kugamba taata mbuno omwana nga mukulu nnyo ogenda e Roma. Roma emyaka gye gyamuyitako ogenda e Roma. Wulira taata kwe kumugamba ng'akyali mwana muto akyali mwana muto era obudde bukyaliko bw'ogenda e Roma. Omusajja kwe kumugamba kino nedda omwana oyo mukulu nnyo 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 ate oba abalina okugenda e Roma bakoma ku myaka ki 2 kasoosose emyaka 2 oba tokyakkirizibwa genda Roma. Kwe kumugamba ono omwana akyali muto alina emyaka 19 agenda kuweza emyaka 2 alina emyaka 19 asobola okugenda e Roma. Kwe kumugamba nedda omwana mukulu nze kwe kugamba nemba giri emyaka ngenda kukoza emyaka bitubeze tubale ntino nyina emyaka 2 era still bbanga liba likyaliko mba nsobola okugenda e Roma. Kakati ndowooza owulidde wabula siina kye nnyinza kwongerako nnyo nja kugamba ekintu kimu nti weetereeze naye nange ntiddemu awo emisambo okukubako akatabo bwe gityo naye nga mu kyo olinamu kakweyimirira. Ono taatawo abadde ajja nga taatawo olinako ko omuzimu ogumu ogukweyimirira naye maama nagwo ndaba tegulina maanyi kwoli omusajja gw'otategedde akwekwese n'amannya n'otamutegeera naye ng'ebiseera mwakubanjiza byo birabikanga bye baagala babyagala ate mu budde buno. Kale weetuuleko ng'owoolwazodde mu buwala oyendanga gubwa buli omu n'oyagala omubikkule mwenda mulinga bwe baatuma obwenzi. Katuulize obubaka bwe obuddako naye maama ntiddemu ne bw'olaba siri mukyamufu ntera okukyamukira mu bubaka naye buno bumumazeeko nnyo nange ebyewungula kati katugende mu maaso n'obulala. N'asigala ng'agamba ntino ti omwana mukulu nnyo 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 babeerawo nga bakayana naye ng'omusajja ekyasinga oteekako essira ng'agamba muno omwana mukulu nnyo tasobola genda Roma. Kati ne bayibaako ne batandika okunywa ofuna kye banywako awo nze ne nzirayo emabbali ne ntuula. Mu kutuula nali nkyali awo nga ndaba embaata nejja ng'etambula mpola n'obwana bwayo naye nga mu bwana bwayo era nga mulimu n'embwa. Kati ng'eyo embwa mu kutambula etambulira mu layini emu n'obwana bw'embaata bajja nga bonna buli mu straight line ng'embaata enkulu yekulembedde ne obwana bwayo nga bugenda bujja mpola bugibirako emabega. Kati nga n'embwa eri mu layini eyo eraga nga muli eringanga omwana gw'embaata. Kaakati chansi gye tulinawo yeeyo, chansi gy'olinawo yeeyo. Abasajja bamaze okukulangira nga ebiseera bwe bikuyitako nga bo bwe bagenda okwekyanga bagende bakuveemu ebiddiira bibyo. Kati ne wajja omweso chansi eno gikozese ne wajja omweso kwe kulaba embaata. Kati ogwo mweso embaata mwina omusambu omukulu mu nnyumba ogwa wannema abali bubi. Kakati ono omusajja bw'amala okukayana nti nze ebiseera byange biyiseeko mwe mubanjiza biki sikyayagala nze ndaba emyaka gye giyiseeko biki wannema avaayo akuyirawo omubiri akweyimirira. Musajja gwe genda ewa wannema otwaleyo omuggo gwakulanga zeedi otwaleyo ensumbi ya wannema
otwaleyo olugoye lumyufu n'olweru n'olwa kyenvu, otwaleyo effumu lya Wannema, ogende mu mbuga ya Wannema. Musajja gwe osindikiddwa ewa Wannema butereevu. Okitegedde? Ewa Wannema nga tonnaba na kubikka kabaka, nga tonnaba kubanga omusajja abadde akubaganya ebirowoozo abadde kabaka. Kati sayansi w'obwonga girawa babagaana okwekulembera mu bifo olw'okuba otegedde nti kino kyekimanya ne kino kimmanja. Babagaana okwekulembera mu bifo lwaki? Gendewo omuntu amanyi okutaputa Lubaale akutaputire. Kikyolina okutandika nakyo, kikyolina okusooka nakyo. Katutera okugamba nti kabaka bulamu yasooka mu nsonga zo. Omuntu ng'otambuza ensonga sooka obike kabaka bulamu, oddeko wano, oddeko wano, oddeko wano, olyoka otambuze Lubaale. Kyokka kisinziira, kati ono omwami ne yeetwala ewa kabaka bulamu tayinza kusiima. Era okubikko kwaba alina kuddamu, oba olina okuddayo n'obikka kabaka. Biri by'oba wabikka luli aba yali yakuvaako tabibala, era banyenya babisse kabaka mu nfunda ez'enjawulo. Okitegedde? Naye nga tebaamanya bwe baali bagendayo baali bateekeddwa kusooka ki? Kubanga buli musambwa gwonna ebanga gundi oba visa oba pamiti oba permission bwebityo ekikutwala ku mulala, ekiwandiiko ekirala ekikutwala ku mulala. Kati kabaka bulamu waliwo alina okusayininga okugenda ewa kabaka bulamu, olina kusooka kugenda wa Wannema Essese. Okitegedde? Olina kusooka kugenda wa Wannema Essese. Oba onfuna ewa Wannema Essese gy'olina okuva n'olyoka ojja ewa kabaka bulamu. Ewa Wannema nno nawulidde abadde bagamba ennaku zino wa nawuliddeko nti wa Wannema waafunamukko obuzibu, naye oluusi oba kiva ku nkwata ya mbuga bwe bityo. Kale sijja nnyo byogerako nnyo, naye nga embuga yo sitiru weeri ekyaliwo. Obwo buzibuzibu bwe tusanga nga basenkulu mu mbuga zaffe, oluusi enkwata y'ebintu oluusi tali yeeyo bwe bityo, oluusi ensobisubi ezimu ze tugwamu twefaanaganako bwe bityo, oluusi ne tulumbibwa emiyaga, naye ate emiyaga giba tegisenguddeewo kifo. Ekifo kisigalawo era abazzukulu basigala bakyakinoonya. Okitegedde? Wagwamu obuzibu oba wava mu bwaluganda oba muki. Naye nze kyemmanyi ndowooza buva ku batuddewo abatuddewo, kubanga embuga eyo olubereberye Tonda ye yawa Ssemusulo obuyinza. Ssemusulo ago gaali makaage, era ogwo omutala gwonna nga gugwe, era ng'ettaka eryo lyonna lirye, ekizinga ekyo nga kikye. Lwakuba batudde mu bifo ebyo bagayaavu b'okkubisa amataka ago, ogakubisa mu mannya g'emisambu egyo egy'Abakabaka egituddewo. Kakati mu bwassi mugayaavu mwe muva bino byonna, abantu basobola okwegwanyiza ebifo ebyo, amataka gavumenti egalabanga no man's land. Okitegedde? Kakati abatuddemu bwe bateefeeko be bamanyi. Kati ebifo ebyo oluusi bijjamu enkaayana bwe zityo. Naye ate enkaayana ezo ate tetusaanidde tetusaanidde ate ffe kubamalamu maanyi. Abantu abasinga mu mbuga ez'enjawulo bafuna omuyaga, naye ate ffe tetusaanidde bamalamu maanyi, tetusaanidde banafuya, wabula tusaanidde basabira omuyaga baguyiseemu batya. Bwabawo ensobi ze bakola ne tubasabira. Ekitegedde okuyita. So abantu abasinga bwe tufuna emiyaga mu mbiri gye tutudde, ate abantu abasinga ate basanyuka busanyusi ne bagamba kaalabe. So ng'ensobi zikolwa bantu, ensobi zikolwa balamu. Oluusi olwo ebitatambudde bulungi, oluusi obutali bunyiikivu, oluusi enkwata y'abantu oba enkwata y'ebintu. Kati ate bwe tusanyuka obusanyusi, ekifo ekyo kisaanewo, oba ekifo ekirala oba ekyaffe, oba nze kennyini nkedde ku makya nfunye omuyaga, oli n'asanyuka busanyusi, kisaanewo. Ate abo mba ndaba tetuzimba nnono. So twandibadde tugamba bugambi nti tusabire gundi ayite mu muyaga, ebifo byaffe bibeerewo, mu nsi tubeere n'ebifo by'obuwangwa nga bingi. Naye osanga abamu ng'oli afunye omuyaga, ng'oli akuba bukubi mu ngalo, kebalabe, babadde beepaaka, kebalabe, bulijjo beepaaka kabalabe. Kati ekyogenda wa? Ensi eno gy'olaba tuliko nga muddo. Abo bootayagala bajja kuvaawo, enkya waddewo be mwagala. Okitegedde? Naye ng'ekifo weekiri. Kati oluusi ensobi zikolwa balamu, wabula ffe kwe kunyikiranga essaala. Buli muntu yenna bw'afunanga obuzibu mu kifo kye, guba tomwagala kireke, abamwagala bamusabire. Buli wantu woolaba akafo k'ennono tulwana bwe zizingira okulabika nti kabeerawo.
tusaba nnyo okubeera nti kabeerawo, bwe tunaafukamiranga wa, tunaasabiranga wa, bwe tunaawuliranga obulungi ng'abantu bafunye ebizibu, tekijja kujjanga. Tusaanawo buli kafo kolaba konna kalimu ebyoto, bwe bulamu bwaffe, ennono ye nnyaffe, okitegedde. Kale nno ewawa nneme eyo waagwawokko ebizibu emabegako awo, ebizibu nalabako ennyumba ng'ezimu bazikoonye, ebizibu ebyenjawulo ebifaanaganako ebyo, naye oba tobaagala abaliwo tusabe busabi bayite mu bizibu ebyo, oluusi balongooseemu, kitegedde. Wawa nneme eyo waliyo ebizibu bingi, abantu bye bakaaba gamba kubanga embuga eyo eya Wannema wadde mulaba si nzimbe nnyo naye yadda era yaliwo. Embuga eyo eviira ddala ku Bwattonda, eviira ddala ku Ttonda, ye yawa Wannema obuyinza oba Ssemusulo okuteekawo embuga eyo, era nga ettwala eryo kyali kibira, okitegedde, kyali kibira nga buli ajja atuuka ku Ssemusulo butereevu. Akati abantu abasinga kibeekwasa omuva ne gino gyonna gyonna emiyaga ekifo ekyo tekyabangamu mayumba, tekyalingamu mayumba, tekyabangamu masabo. Ekifo ekyo kyali kya butonzi nga kiviiridde ddala mu Ttonda mwennyini, mu maanyi aga Ttonda eyawa Ssemusulo obuyinza, Ssemusulo okusobola okutuula ku mutalo ogwo. Ekifo ekyo gyali miti era nga kibira, era nga buli muzzukulu ajja taziyizibwa kutuuka ku Ssemusulo oba kulaba Ssemusulo. Awo lya mmere olwaleero bwe bataddewo amayumba, ate amayumba ne bajja babeera nga amateeka mangi, abazzukulu abazze simanyi bukwakkulizo malakola bwoti biki okusobola okulaba Ssemusulo oba okulaba Ndawula oba okuyingira mu nnyumba bweti, so nga si bwe kyali. Ssemusulo agamba muleke abazzukulu bange bantukeko obutereevu oba muzimbyewo ennyumba we mutadde. Oluusi embuga bwe zityo, ekiziviirako oluusi okutuuka mu maziga, abazituddemu okutuuka mu maziga, omuyaga okuzisengamu, enkwata y'abantu, ennyaniriza y'abantu, ennono z'ebifo ebyo byajjanga bitambula bitya okutuuka ku bazzukulu ababirimu olwaleero. Abaasookawo baali bakwata batya abantu, baali beeyisa batya, baali bayisa batya abazzukulu abaliwo oluusi ne bajja babeeramu nga balinamu oluusi ebimu ebitagenda bulungi, oluusi bwe bivaako emiyaga egyo, okitegedde. Omukulu akulira mu kifo omwo, tugambe mu bw'omusambwa, tugambe Ssemusulo, asobola okuba ye mu mbeera ze oba mu by'omunda mu byebyama nga y'abazzukulu bamutukako butereevu, ng'ate oluusi abazzukulu abaliwo olwaleero, muzzukulu okutuuka ku oba oluusi ku kabaka oyo, oluusi mulimu obukwakkulizo biki, bintu bwe bityo, ebintu bingi nnyo ebiviirako ebifo ebimu okufuna emiyaga. Kati ng'ebifo ebimu ebikulembera abazzukulu birina okutuuzanga enkiiko okunoonya omusambwa kye ki, omusambwa gwagala ki, wakati w'omusambwa n'omuntu gwe nga gwe omutabaganya wandibadde obayisa otya, okitegedde. Mulimu abantu abamu abagenda mu bifo ebimu nga ne gubanga omusango n'atuuka eyo ate n'akuluusanyizibwa bukuluusanyizibwa, ebintu bwe bityo. Kati ebintu ebimu oluusi bibivaamu ebifo ebimu okutaataagana, naye ng'oluusi ziba nsobi, oluusi ez'abakulembeze, abakulembera ebifo ebimu abantu abamu babifuula ebyobufuzi, nga bw'olaba ebyobufuzi ne biva mu nnono, nga bw'otuukayo bakuwanvuya, bakumala kutulugunya okukola ekyo. Ate oluusi omusambwa bwe baguteekerateekera omuzzukulu okugulaba amala kusimbayo ekitooke, kwegayirira nnyo, kwennyonnyolako, kyokka ng'ate si yennono oluusi ey'omusambwa, kitegedde. Ddungu ayinza okuba ayina embuga ye bwe yabeeranga ng'abazzukulu baatuukangawo butereevu. Kati omulembe oguddawo ne guzimbawo enju. Kati ng'okulaba Ddungu bw'otasasula ssente bwezi tojja mulaba, bw'oba toli bwoti tojja mulaba, bw'otamala kukola kino tojja mulaba. Kati mulimu embuga ezimu oluusi ng'omala kutuukayo bazzukulu abamu oluusi bamala balimisa bintu bwe bityo, nga bulinga obusibe, bulinga obuddu bwe bityo. Kati oluusi ebigendererwa by'ebifo ebimu ne bikusobera enneeyisa zaabyo, nga era laazima ng'omusambwa gujja kutuuka ekiseera guleeta omuyaga. Kati ate abantu abamu ne balowooza nti omuyaga gusobola okusaanyaawo embuga. Tegusobola kusaanyaawo embuga, embuga ye esigalawo. Guno omuyaga guba guleeteddwa musambwa era guguleetera ne gumalira ne guguzikiza, okitegedde. Kati ebintu ebisinga obungi abantu abakulembera ebifo bwe batabikwata bulungi, abazzukulu bano ababinoonya oluusi bye bataataaganyizibwa. So
abakulembera ebifo ebimu nga bakuuma nga bonoga nti bakuuma ng'ebifo ebyo si bye baabitandika, baba balina okuddayo ne banoonyereza history, ekifo ekyo kyatambulanga kitya, okitegedde. Kati mulimu ebifo ebimu ebitaabangamu mayumba, kati nga kino ekyekitinda tekyabangamu mayumba, kyabangamu oluusi kayumba ka mbaawo lumu, era ennyumba zaayo enkulu ewa kitinda zandibadde nga za mbaawo ze abasese abalunnyanja, bintu bwe bityo. Kati bwe mumanya nti muzimbye ennyumba ku mutalo ogwo, abazzukulu kabaka bamulaba oba bawa bukwakkulizo, abazzukulu babanga baddu, oba gamba ekintu nga bonoga nti poliisi n'omuntu wa bulijjo, muzzukulu azaayandayanda oluusi aleese akasente, naawe atuddemu oyagala akasente, n'omuzzukulu ayagala okubuuza ku misambo egy'ekifo ekyo. Kati wakatikkati waliwo okuyambagana. Omuzzukulu ono aleese akasente tekakkalabanga katalina makulu, ate n'omuzzukulu aleese akasente aleme kulaba nga ggwe akuuma ekifo atalina makulu. Kati wakati awo walina okubeerawo omukwano, okitegedde. Nsitula nkusitule, nyamba nkuyamba. Omuzzukulu bw'andeetera ssente aba aleese ekyamagero, kuba nange sigenda kulya bye mmanyi. By'omanyi si mmere, eddagala ly'onoga si mmere, ebyoto ebiri mu kifo mw'otudde si mmere nti by'ogenda okulya. Kati omuzzukulu wajja mu lubiri lwaffe tumulaba ng'ekyamagero kubanga azze n'emitwalo 2, ate naye bw'atuukamu naye n'atulaba ng'ekyamagero kuba tugenda mubuulira kyabadde tamanyi. Kati ebifo ebisinga eby'emisambo bwe twandibadde tubitambuza, naye ebifo ebisinga oluusi biva ku nsobi zaffe, enneeyisa, enkwata yaabyo, okuva ku mulamwa, obulombolombo n'ennono okubuvaako, fate okutondawo waffe. Mulimu abantu abamu nga Lubaale bamutambuliza ku kumanya ku kye baagala, okitegedde. Ebifo ebisinga tulina okumanya wano wabanga waliwo Kabaka Mukasa ayagala ki, yatambulanga atya n'abantu be. Kabaka Wannema ayagala ki, yatambulanga atya n'abantu be. Enneeyisa ze zaabanga zitya wakati we n'abantu be, okitegedde. Kati ate abazzukulu abasinga obungi oba abakulembera ebifo ebyo oluusi bajja ku njagala y'omusambo eri abantu ne bazza ku njagala y'ebyo bye baagala. Mulimu n'ebifo ebimu by'ogendamu ng'abazzukulu tebaaniriza bubaka, wabula nga mulina kuteeka mu nkola bye baagala. Ng'abazzukulu bassa obubaka oluusi obwogera ku kifo ekyo obw'omunda, oluusi emisambo egitudde mu gissa obubaka ku bazzukulu ab'enjawulo. Abakulembera ebifo ebyo n'atuuka n'akubuuza olwotangaani, wajja kuba wano mateeka, okitegedde. Kati ebintu ebimu byetaaga kusoma, okumanya n'okutegeera, so si oluusi abakulembera ebifo bateekamu abatalina kibamanyi, abeenoonyeza ebyabwe, abatambuliza ebifo ebyo ku mateeka gabwe nga bwe baagala. Oluusi ebimu bye bivaamu ebifo ebimu okutaaguka, okusajjuka, okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno waliwo ebifo ebimu by'ogendamu nga okukola omukolo gwonna olina kumala kukola, ekyo kikyamu, okitegedde. Abantu bano babeera bagenyi. Ebifo ebimu mu byegenderezi nga waliwo ebifo ebimu nga okubituukamu ng'abakulembeze baamu alina kumala kukutuma mulimu, olina kumala kukola, okitegedde. Naye ate ennono y'emisambwa, omuzzukulu akyama mu kifo ky'omusambwa kyonna aba mugenyi. Kati ate siraba nga mugenyi alina kusooka kukola, ng'omala kukola, okitegedde. Oluusi abalwadde, mulimu ebifo ebimu, kati waliwo ekifo ekimu kye twatwalamukko abazzukulu, ng'abazzukulu balina kumala kukola, balina kumala kulima. Omuzzukulu omu yali alina sukaali, bwe twadda sukaali eyo n'alinyira omuzzukulu oyo. Sukaali bwe yalinnya teyadda mabega, omuzzukulu oyo yafa, okitegedde. Naye nga lwa bifo bimu, ebifo ebimu ebirimu ettulugunyizo, naye ng'amaanyi agatuddewo go tegalina ttulugunyizo, naye ng'ettulugunyizo liva ku bantu. Abantu bateekawo obukwakkulizo, simanyi Lubaale kukola, simanyi bw'otakola, simanyi bw'oyagala okugenda mu maaso olina kusooka kukola biki. Bazzukulu bamala basalira mmimbi, amala kulima, okola ebyamulesa amala kulima, bwe bityo. Waliwo ebifo ebimu bye twatwalamukko abantu nga tulinamu omuzzukulu nga mulwadde wa sukaali n'alinnya, ate ng'ekifo kiri wala n'amalwaliro. Sukaali n'alinnya okutuuka okudda mu kkubo munna nga sukaali alinnye nga takyasabirwa, ng'alinnyidde ddala ku mutwe, naye nga kyavudde mu tteeka eriri mu kifo omwo nti omuzzukulu yenna oba oyagala oba toyagala tosobola kukola bintu, tosobola kukola mukolo wano nga tomaze kukola, tomaze kulima, okitegedde. So mu kugondera etteeka, omuzzukulu oyo sukaali yalinnya n'alinnya, ate ng'ekifo kiri mayiro na mayiro nga kyesudde,
okusanga eddwaliro nga ne bwe busanzika kiriniki ng'oluusi tekali mu ddagala nga kiri wala nnyo n'okutuuka ku malwaliro. Tugenda okutuuka mu kibuga okutwala omuzzukulu gwe twali naye mu ddwaliro nga kituufu sukaali obutafaali busse nnyo nga tebukyasoboka. Najjanjabibwako ekitovu, ekitovu yava n'atwalibwa e Lubaga gye yafiira, naye nga yagenda mu lutabaalo nga mulamu bulungi, okitegedde, wabula n'omuzzukulu nti ensobi gye yalina yali nga tamira ddagala lyali lyamuweebwa erya sukaali nga talimira. Naye mu kyo ŋŋamba ki? Ekyokubanga yali tamira ddagala kubanga yali yalivaako nga yali gayaalirira, ekyokubanga yali tamira ddagala, wabula kino kye yayitamu ekyokusooka okukulusanyizibwa kyamuviirako okulinnyisa sukaali, so ng'ate bulijjo abaddewo nga sukaali talinnya. Sukaali n'alinnya, ekifo kiri wala kyesudde nnyo n'abantu okutuuka ewali obuyambi, wamma obulamu bwali bumaze okugenda. Kale nno nkubiriza abantu abamu abakulembera ebifo badde ku nnono z'emisambwa zennyini. Omuzzukulu akyami mu mbuga aba mugenyi. Waliwo ebintu ebimu ebirina okuvaawo ebisinzira ku bukwakkulizo bw'abantu nga bo kye babeera baagala, okitegedde, kye babeera baagala. Omugenyi yandibadde atuuka n'ayanirizibwa n'ayanjulibwa mu mbuga, n'akozesebwa emikolo egimukoleddwamu egirina omukozesebwamu, n'awaayo sente z'ateekeddwa okuwaayo, ate era ezo ez'ekigero zitali zagamba nti, kubanga abantu bonna abasinga obungi oluusi abajja mu bifo byaffe mwe tutudde abamu babeera bavudde bunaayira, bavudde wala. Waliwo omuntu ajja nga ssente oluusi yasabye ensabe yeewoze neewole, okitegedde, ezaamutambuza mu kkubo. Kati ate nga mu mbuga mulimu etteeka, bw'otateekawo 10,000 tewali kyogenda kukola. Kale embuga ezimu ne zibeera nga n'abantu abamu basoberwa mu Lubaale nga batabulwa. Embuga ezimu zirimu amateeka ng'etteeka terisazibwamu, naye ng'etteeka eryo bw'olinoonya mu musambwa teririimu, nga abakulembeze ng'abakulembeze bayisa amateeka nga tegamenyebwa, okitegedde. Kale ebifo ebisinga obungi bifuna emiyaga oluusi okuva mu nsobi, naffe ffennyini ng'abakulembeze ze tuyingiramu nga tulaba. Ennamba y'abalwadde esinga obungi gye tukyaza mwe muva abalwadde abamu abagenda n'ebikolimo, mwe muva abalwadde abamu abagenda n'ennimi ezituddiza baakafaya, okitegedde. Abazzukulu si batemi be tukyaza, mulimu abazzukulu abalina amaanyi nga mangi, okitegedde. Omuzzukulu n'agenda ng'akaaba, n'agenda ng'agamba saategedde biki. Ennimi z'abantu ze zivaamu ffe okubulwa emirembe mu bifo bye tukulembera. Kale n'ebintu ebisinga obungi tulina okubyegendereza. Ennono n'enneeyisa, empisa y'omusambo ogwo ku lubereberye. Abantu abakulembera ebifo bandibadde baba ne history amala okugoberera butya bwe tulina okutwalamu abantu. Kino kye tukola olwaliro kyaliwo, okitegedde. Okugoba abantu mu mayumba g'emisambwa kyaliwo, okugaana abantu okuyingira mu nnyumba y'omusambwa kyaliwo, okitegedde. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Embuga ezimu nga ezo ez'Abasese byali bibira era temwabanga mayumba, bibira. Abazzukulu baatukanga ku misambwa butereevu. Olwaliro oyinza okusanga nga ebifo ebyo birimu amateeka nga mangi, ng'omuzzukulu okugenda mu nnyumba oba yakabakandawula omala kulayira nnyo n'okwewozaako ki ekikuleese biki, kumala kwewozaako nnyo. Era oyinza okusanga ennyumba y'omusambwa ezimbiddwa naye ng'ate eringa ey'abakulembeze, nga ennyumba ezo zizimbibwa Lubaale abeera ku bantu, okitegedde. Lubaale atudde ku bantu, Lubaale abeera ku bantu. Buli lw'oziyiza abantu butayingira mu nnyumba ya misambwa obanga eyagyezimbira eyiyo, omusambwa guba muntu gw'abantu, omusambwa guba gw'abantu, omusambwa guba muzzaŋŋanda, omusambwa guba musembeza. Abaana n'ebyana byonna babeera baana ba misambwa. Olutuuka ng'ozimba ennyumba ku kifo, abazzukulu giyingira lutalo, obukwakkulizo, amateeka, tokkirizibwa okuggyako oyo gwe tusiimye ayingiremu, ebintu bwe bityo. Waliwo n'ebifo ebimu by'otuukamu nga tofunanga na mukisa kuyingirako mu nnyumba yaawo, nga bw'ogezaako giyingiramu bakugamba nedda tokkirizibwa, okitegedde. Kati ng'ekifo ekimu ekya Ssemusulo Kabaka wa Nnema, kitegedde, kuliko ennyumba ya Kabaka Ndawula, naye ebbanga lyonna nna gye mmaze, emyaka gyonna gye mmaze yannema okuyingiramu. Buli lw'ogenda okuyingiramu osangawo abakuziyiza, tokkirizibwa,
okitegedde kale ebintu bifaanaganako bwe bityo oba oyagala genda wa ssemusulo tokkirizibwa kiki ekikulaga nti wabadde olina okuyingirayo kale ebintu ebibuuzo eby'abantu ng'abantu okitegedde ebitali mu misambwa kale nno ssemusulo yasembezanga abantu mu buli angu kubanga ssemusulo yatuulanga mu miti ng'ali wamu n'ettonda mu manya ag'obwattonda kyali nga kibira yasembezanga abantu bamutuukanako butereevu kyokka olwaleero abantu badde tebakyamutuukako etteeka lingi amateeka mangi waliwo ebintu ebyetaaga okulongoosaamu okitegedde etteeka lingi nnyo 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 naddala abazzukulu abagenyi ne bakolera ensonga mu bulumi mu bulumi obw'ekitalo okitegedde mu bulumi obw'ekitalo obukwakkulizo omugenyi aleese ssente ate olina kumala genda kulima ebintu ebifaanaganako bwe biti waliwo ebintu ebimu byetaaga okujja mu mbuga ezimu olina kusooka genda kulima okukola omukolo kitegedde abamu batambula tebabuuziddwa oba oli mulwadde abamu balwadde abamu babeera balwadde abamu balina puleesa abamu balina sukaali abamu balina endwadde ez'enjawulo atambudde avudde wala okitegedde kati ate ebintu ebisinga kale bifaanaganako bwe bityo waakiri omuzzukulu embuga eba yeetaagamu ssente z'amazimba okitegedde amazimba tikirina sitaani osobola nti bannange wano emmere tulima nnime tetugijja mu katale tetugigula tulina kulima kibanja nti ye kati wandibaddewo ensawo ey'amazimba nti buli muzzukulu ajja wano ateeka wali 2,000 nezisasula abapakasi okitegedde oba abazzukulu bennyini abatabaazi ababeera batuddemu baba n'ekitundu ekikolakolako mu mbuga n'okulima emmere gye banaalya n'okukola ki naye omuntu ow'olunaku olumu abeera mugenyi mu nnono ne mu misambwa tekiriiyo omuntu ow'olunaku olumu okukola ekyo ekimuleese gubanga omusango okukola ekyo ekimuleese ate amala eggenda mu nnimiro kulima kale ebintu ebimu bwe bityo oluusi biviiramu embuga ezimu okufuna emiyaga ebintu ebifaanaganako bwe bityo abakulembeze okukoleraku ebyo bye baagala obutakolera ku ebyo emisambwa byegyagala okwagala okugoberera empisa zaabwe bo nga bo obutafaayo okugoberera mpisa za misambwa jjo nga jjo ebintu ebifaanaganako bwe bityo okitegedde oluusi abatabaazi ababeera baludde mu bifoomu oluusi be batera okukwata enkumbi ne bagenda ne balimako ne bakola emirimu egy'enjawulo kutema nku kukwasa nku kufumba biki naye tosobola kuddira mugenyi yazze musambwa gumuyise ndeetera omuggo gwange okitegedde aba mugenyi n'emisambwa egimuliko tegisanyuka tegiba misanyufu okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo bwabuladde obutabakaluubiriza mateeka gasusse bintu kale ebintu ebimu bye bivaako emiyaga naye emiyaga egyo tetusobola ate kusanyuka busanyusi ng'emiyaga egyo gigudde mu bifo bwe bityo tusobola kusanyuka busanyusi gamba nti tebalabe nedda tulina kusaba busabi kubanga ebifo ebyo ebisinga bwe tusanyuka ne tuwagira ababyonoona ate nkya bigenda kusaanawo busaani nkya tugenda kubeera mu bbanga wabula kutuula butuuzi kwesomesa tuyize tutya empisa tuyize tutya obukwakkulizo bw'emisambwa tuyize tutya engeri gye tuyinza okusembezamu abantu mu bifo by'emisambwa engeri gye tubaanirizaamu engeri gye tubatuuzaamu engeri gye tubalagamu laavu omukwano okitegedde bintu ebyo kusoma busomi kumanya bumanya kuyiga buyizi wabula si kugamba bugambi nti oyo abadde yeeyisa bubi kaakirabe nedda bwe twogera bwe tutyo n'omulabe ayongera maanyi tuyina kusabiranga busabizi buli kafo konna akafuna obuzibu wabula nga tusaba busabi bajjajja batukwatireko owaba nga omukulembeze abadde agwa mu nsobi oluusi ensobi bajjajja batuzaale babuulirire abazzukulu okitegedde ebifo okusobola okulongoka kale nonsuubira nti embeera eyo ejja kusobola okuterera kale ggwe omuzzukulu eyeddira ente abadde aloota ng'olaba ebibaate byo buli obiraba oba olaba kabaka wannema embwa zonna z'olabye kyekibadde kikulaga nti kabaka wannema musambwa okitegedde kabaka wannema musambwa kikireese embwa ezo ebizibadde zitambula n'ebibaata katuyongereyo kubaka butuwulirize kati nejja nembuuzaako awo embaata eyogera nembuuzaako kwe kukkirira amadaala negenda lwo akakubo ke yakwata nga kalinakonakona kajjudde ekizikiza kati
obwana bwonna ne bugenda nga buyitawo. Kaakati mu kitundu ekyo embaata yajja n'ekubuuzaako, Ssemusulo yakuyita kabaka wanne Majjajjaffe Kitinda, yakuyita okubuuzaako kwe kumuwa ebibye n'asanyuka n'akukwatako mu ngalo. Wabula yatambula embaata bw'eti we yadda waaliwo ekizikiza. Kati we yadda waaliwo ekizikiza, ewa kabaka wanneme eyo waliwo embuga erimu kabaka bulamu naye nga mu kitundu ekyo eky'Abasese ayitibwa Omulongo Kato. Okitegedde? Bakuyise Essese. Bakuyise Essese. Ogende wa kabaka wanneme omutwalire ebibye era alaze nga bw'ona ogendayo omukwano gujja kuddawo embaata eri okukwata mu ngalo. Kati embaata etambudde mpola mpola oluvannyuma lw'okukwata mu ngalo akafo weeraze wabaddewo ekizikiza. Kati ewa kabaka wanneme eyo waliyo embuga nga tugirabiramu kabaka bulamu. Kyokka mu kitundu ekyo ayitibwa Mulongo, Omulongo Kato. Kale n'obanga ogenze wa kabaka wannema otuuka nga wali omulongo oyo n'omubikka. Kati kwe kuliva omweso oguli kuzza ku lukalu obikke kabaka mu butongole. Okitegedde? Suubira nno okuba nti ebintu bye nkunyonnyola obitegeera bulungi. Kakati katweyongereyo tuli obubaka bwo. Mu kuyitawo ne ndabako akaana akamu nga kalinganga akafunye obuzibu ku kugulu kwe kakwata. Ne nkakwata ngezeeko okuba nga akajjanja kati mu kakwata katandika okuwuggana. Maama waako n'ajja. Maama waako mu kujja ng'adduka n'ava mu kalakuba kalimu ekizikiza n'ajja kwekunda nga nze akutte akaana n'agamba obanga gwakalina tewali buzibu. Kakati mu kitundu ekyo akakaana koolabye oba obwana bw'olabye obwo bwe bulongo. Genda wa kabaka wannema obikkanga abalongo lwakuba ekifa mu mbuga eyo naffe kyatusobera ne gye buli eno. Ennono zonna ez'emisambwa oba ennono zonna ezirimu amatwale g'emisambwa nga gyatula Obwakabaka mubeeramu mubikkirwa kabaka wannema. Okitegedde? Omubikkirwa bakabaka. Kyokka embuga ezo ne bw'otwala engoye nti oba kubikka kabaka tulina omubikkira. Kale kugamba weewuunya naye nga olubereberye embuga zonna ezaatula bakabaka tesobola kubeerawo mu bbanga nga temulina mubikkira kabaka. Abazzukulu baaziyizibwa. Ssemusulo nga Ssemusulo tatuukibwako butereevu. Tewaliwo mbuga yonna yonna eraga nti wano muzzukulu bw'ajja asobola okubikka Ssemusulo. Okitegedde? Era tewaliwo kusomesa kumala kulaga nti omuzzukulu avudde gy'avudde asobola okubikka Ssemusulo. Ssemusulo kabaka. Kabaka eyabikkibwanga okuva ku lubereberye era eyayambazibwanga. Ssemusulo ayambala ekkanzu ate Ssemusulo atudde mu kitundu eky'obufu. Okitegedde? Eky'obufu n'ekyobulamu. Kati Ssemusulo tayina wonna wonna kiraga bazzukulu nti wano basobola okumusuulako olugoye. Kyokka ennono ezo zaaliwo edda. Zaaliwo wakati ng'embuga eyo kibira. Nga kikyali kibira ennono ezo zaaliwo ezibikka abaana okitegedde? Kubanga bakiwanuka bamusoke bamukasa basinzira ku mutalo ogwo okusenga gye batudde ng'oluvannyuma lw'okusajjakula omutala Kitinda. Kakati omuzzukulu aba agenzeeyo aba ayina okubikka kitaabwe mu bwa Ssemusulo oba obwa Kitinda, okumubikka n'okumuwa ebibye, okubikka abaana. Ekifo ekyo kyabangamu abaana nga kikyali kya kibira. Kyonna wonna byali bibira, zonna ze mulaba nga nnimiro kyali kibira. Kyokka kyabangamu ebifo omwabikkibwanga engoye naye ng'omulamwa nti bano balongo. Okitegedde? Kyabangamu ekifo omwabikkibwa engoye ng'ekifo ekyo kiraga nti ono Ssemusulo. Okitegedde? N'ebifo ebirala eby'enjawulo bingi. Kati mu mbeera eyo olwaleero abazzukulu bagenze bazimba amayumba ate tebalaga bifo ebyo. Omuzzukulu singa agenda n'olugoye nga Ssemusulo alumutumye ate abakulembeze balumuggyako. Okitegedde? Ne baluteekerateekera ennaku. Ekyo nno kikyamu. Ne baluteekerateekera ekiseera nti ebbanga bwe liti nga liyiseewo muliyitibwa ne mubikka Ssemusulo. Ekyo kikyamu. Omuzzukulu bwe bamugambira ekintu ekyo
Lubaale wabeera yagalira akikolere. Lubaale mayengo. Ddungu bwakusaba ennyama nagajjokera ennyama n'olaalira n'ogyokya myezi 2 ojja kugyokya nga ddungu amayengo agagali gakusaba ennyama n'amaddu agaaliwo gaavaawo. Oli wakusabira amazzi ng'ennyonta emuluma ava kudduka atambudde mu ttuntu musana ennyonta emuluma n'agakusaba ng'akyaweekeera. Bw'amala okutuulamu mu kasiikirize n'awummulamu ojja kusanga takyayagala mazzi. Kati n'emisambwa bwe giri omuzzukulu ava eno nga bamuwadde olugoye nga lweru oba lumyufu oba lwa kyenvu oba lwa kiragala nti genda nalwo ewa Ssemusulo ekitinda olubikke. Kati omuzzukulu n'alutuusa ate n'agambibwa nti okubikka kwa myezi egijja 6. Ezo nazo n'ennambiko zonna zivaako emisambwa okutandika okwekyangira mu mayengo nosanga ebifo ebimu oluusi nga bivuddemu obuzibu. Okitegedde? So abazzukulu tetukola bye twagala oba abakulembeze tetulina kukola bye twagala, tetulina kukola bye tusuubira, tetulina kukola ebyo bye tuteeka mu mateeka obula tulina kuteeka mu nkola ennono. Ennono tevaawo ne history tavaawo. Bwabanga ewantu awo waabangawo ekifo ekibikka kabaka nannyinimu lwaki olwaliwo tikiriiwo. Bwe kiba nga kyali kibira nga kyavaawo newaddawo amayumba ebifo ebyo tuzzeemu ne tubiraga ye abazzukulu tubatadde babituukako butereevu oba abazzukulu okubituukako bamala kubonaabona. Obukwakkulizo obususse, amateeka amangi agasusse. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno ebintu ebisinga obungi tulina okusaba busabi. Kale nno gwe wannema ng'akuyita olina okugenda n'embikko ez'engoye. Okitegedde? Bwe wali ku mutala baba bakulaba nti ozireese wadde ng'abaliwo babeera tebakulembedde zikutwazaayo zikuteesaayo baba bakulaba nti gwe omulamwa gwe ekigendererwa kyo okituukiriza. Ekintu ky'embuga ezisinga obungi zirimu ebibikkiro zirimu ebibikkiro. Abazzukulu nga bwazze kirungi n'akozesa ekyo kyazze okukola. So obutamujuliza nti waliwo okubikka okw'olukuŋŋaana olwawamu lwa lunaku bwe luti. Lubaale tetumutambuliza mu bibinja, Lubaale tumutambuliza buli omu mu kika kye. So si kulinda lukuŋŋaana, si kulinda lwe tulyewandiikira ffenna ne twekubira amasimu ne tukuŋŋaana nti waliwo okubikka omukulu. Lubaale tetumukolera mu bibinja, Lubaale tumukola buli omu okusinziira bw'azzaamu buli omu mu kasolya ke mu kika kye. Buli omu wajjidde waba akolera ekyo ekimuleese. Abakulembeze obukwakkulizo obususse n'amateeka agasusse n'okubeera nnyo titumanyi ekintu ekyo kikyamu nnyo mu misambwa. Era kyogolaba nti oluusi tubonaabona nnyo ne tugwa nga tosituka ne tuswalanga nnyo olw'emiyaga egimu egitulumbagana emisambwa ne gituvaamu omuyaga ne gujja nga tosobola kugweŋŋanga embeera z'entalo ne zijja nga toziinaako maanyi naye nga kivudde ebiseera ebisinga obungi obutassa kitiibwa mu nnono history eyaliwo tasaanyizibwawo. Ebifo ebimu byali bibira nga birimu buli buyinza era nga bukolebwa nga bwe bulina okukolebwa. Olwaleero ng'ebikolebwa birala bintu ebifaanaganako bwe bityo. Lwaki abazzukulu nga mugenyi yatuuse eggulo lwaki akeera mu nnimiro kulima? Lwaki akeera mu nnimiro kulima? Buba busiiwuufu bwa mpisa. Okitegedde? So akabajjo ka lumonde kagenda okulya ku oluusi ke kategeeza nti emmere olina kulima nnime. Ekintu ekyo kikyamu. Emirimu egisinga obungi mu mbiri gikolebwa abatabaazi abagundiddemu. Omutabaazi kasita amala okwatula nti ngenda kutabaala ennaku 18 oba mwezi baba balina okulima. Ekyo kituufu, balina okulima emmere gye balina okulya. Ekyo kituufu. Naye omugenyi tuyandyetabyenga kuba omugenyi aba mugenyi abeera mukwanirizibwa. Omugenyi agiddeko empewo, abakulu b'obusolya, bakabaka, baani, emisambwa egy'enjawulo. Okitegedde? Omugenyi tebamuggusiza ku nnimiro nkeera, omugenyi akeera kunywa kacaayi. Okitegedde? Omugenyi yenna yenna atuuse yenna omugenyi yenna aba alina okukola emikolo egimuleese n'atebwa n'addayo. Emirimu gyonna egisinga obungi egy'enjawulo gyonna bagirina okukolebwa omuntu atandise lutabaalo. So omugenyi yandibadde akeera kwerako awo kulondalonda ku bisasiro bwe bityo ebintu eby'enjawulo n'akola ensonga ezimuleese. Okitegedde? N'olwekyo ebifo ebimu ennono ezisinga obungi ezaaliwo ziseeseetuse nnyo okusinziira ku kiriwo ku kitambula kati. N'olwekyo emiyaga gijja nga tetusobola kujeŋŋanga, emiyaga gijja nga si myangu,
so nga empewo ezandibadde zitulwanira otukanisira ne weebuuza amaanyi gaawo gaavaawo naye nga weegali naye nga abazzukulu gabavuddemu buvi. Okitegedde abazzukulu baanirizibwe, abazzukulu batuusibwe mu buyinza bw'emisambwa butereevu, abazzukulu baleme kuteekebwangawo misanvu, abazzukulu baleme kuteekebwangako obukwakkulizo bususse. Okitegedde batuuke mu maaso g'emisambwa nga bwe bagituukangamu ku luli. Okitegedde ebintu ebyenjawulo bifaanaganako bwe bityo. Tuleme kuzimbanga nnyumba nga tugizimbira omusango ate ereme kufuuka kibonerezo, ereme kufuuka ya mutango, ereme kufuuka kizibu. Okitegedde omusambwa mukuŋŋaanya musembeza. Omusambwa tegugoba bazzukulu, omusambwa tegugobera bazzukulu ku mulyango. Abazzukulu bonna babeera bazze mu maaso g'emisambwa. Abalya mmere abakulu abakulira ebifo tuleme kuteekangawo misanvu eri abazzukulu, tuleme kubaziyizanga. Tuleme kuteekanga katala na ssalira nti atafunye ssente bwe zitajja kukola kintu bwe kiti. Olwaleero atalina yaggulira ayina enkya. Tekitegeeza nti buli muzzukulu ayina yalina okugaggawaza ggwe aba atudde mu kifo omwo. Olwaleero atalina akole, ate aleme nnyo kulayizibwa. Oli bw'agamba nti sirina ku lunaku olusooka, aba agambye nti sirina mukozese. Yamanyi oba alimba ensawo z'empewo zirabamu, yamanyi. Okitegedde bw'agamba nti talina akuli, enkya ajja kuggulira ayina ssente. Essente tebayita mpite, ssente zireeta zokka. Ebifo by'emisambwa si kkolero lyaffe nti ffe twalitandikawo nti kkolero lya kyuma kya kasooli oba kkolero lya kyuma kya mmwanyi, ng'omuntu bw'anateekamu kapito n'agenda n'azimba ekyuma ky'emmwanyi walina gaabuli anajja wano okubanga emmwanyi bbeeyi bweti. Ebintu by'emisambwa ssente zijja zokka, abazzukulu bajja bokka, tetulina gwe tuyita. Okitegedde n'olwekyo bwe tuba nga tetulina gwe tuyita nga be babaleeta, tubeerenga bagezi mu bbo. Atalina ssente akola emikolo, alina ssente akola emikolo, alabika nga mugagga. Oyo asobola okugamba nti toola ku ky'olina, leeta ssente bwe ziti, tekisoboka. Ate atalina alekebweyo nga atalina. N'olwekyo mu mbeera ezo tulina okubeera nga tuli bagezi, naddala abantu abakulembera ebifo, okwewalanga embeera embi esobola okutujjiranga mu bifo byaffe. Tulina okubeera abazadde, tulina okuba nga tulumizibwa kimu n'abazzukulu bano, tulina okuba nga tuyingira mu nnaku zaabwe, tulina okuba nga tulumirirwa wamu nabo. Bali mu nnaku, abamu bava ewaabwe nga basindiikiriziddwa, abamu tebalina mwasiriza, abamu ssente basabye ensabe, abamu atambuzaawo bigere. Okitegedde kale okusomoozebwa okukirivu ennyo okw'ekika ekifaanaganako bwe kityo. Katweyongereyo tulize obubaka bw'omusajja ono, osanga nabwo bunaavaamu ekisa. Kuba tulabye wali nga bamugaa nti ebbanga lyo lirabika liyiseeko, tetukyayagala biki. Ate oluvannyuma Kabaka Wannema n'amuyita essese. Kabaka Wannema mubuulidde ekyokkola, mutwaliranga ebibye, ogendanga mu mbuga erimu omulongo kato ewa Wannema n'ogenda n'okubawo amavi, n'oteekawo n'ebyo ebiweebwayo, obuuzanga abakulira ekifo ekyo ne bakubuulira ebiweebwayo, oba nawo wabikkibwa n'obikkawo. N'olwekyo kati ate ewa Wannema gy'oliva n'ojja ku lukalu n'obikka Kabaka bulamu. Obubaka obulala era nali ndi wa ssenga wange. Kati ssenga wange oyo atulwako bakama baffe, naye andi wa ssenga wange nga tuli eyo. Kale kakati nga bw'oyogera ng'olembeggerera, oyogera olembeggerera, tenga tetwagala bantu balembeggerera. Kati biri bye tukuzzeemu, kansubire nti otegedde bulungi buno obubaka obulala bw'otandise tujja buwulira olulala. Katusubire nti otegedde bulungi. Akukuume bisodde ne tunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.